Good morning, good afternoon, good evening. Baganda baffe bakwano baffe abatulaba mbudde obwenjawulo tubabuuzako ku Megatron Media kwoli likinga, subscribinga ku amawulire agesigikunuunya biki. Pani ali eri. Mama Kasuku wasuza otya? Je ndi oli otya Namukasa? Namulabi. Nolabye. I don't know. The boy is confused. I don't know why. Oba yabaaki muze. Twali tulowooza nti kano kafumbiddwa ebintu bijja ttambula. Omukazi engeri gy'asuulirira kati kyete. Omukazi asuulirira. Omukazi w'asuulirira. Asuulirira saawa yonna. Nena Namukasa gwani munno gw'otayogerako. Nedda nkunyumiza akato omwana banamukweka. Tebajja naye. Why? Mugenda mu maaso. Kasuku. Gundi bamugoba mu nnyumba. Kooti yawadde ekiragiro Flavia mukwano. Naku 10 ng'avudde mu nnyumba 12 days. Size ezo ze bagambye ku mawulire. Ku mawulire gaawa? Advocating. Tosoma newspaper. Badde sinnabiraba. Advocating naku 12 ave mu nnyumba y'omusajja. Kati tuli awo. Mukwano gwo kiki aba mukuba nnyo. Ekirungi oli mukazi. Ate otandise etteekezo. Anti kati olaba Sheeka Muzaata ku Luthumu lwanobe wa Sheeka Muzaata wano omukwano gwa ku Luthumu kati alina mubawalabu eyo gye yalaga. Gye nasemba omuwuliza yali agenze mu World Cup w'ekkata oyo ng'agenze kukola. Yankubira essimu n'angamba ebintu bifuluma kati. Nenkubira Sheeka nga wayiseewo olw'eggulo ne mwa waliwo amawulire genfunye bwenti ne bwenti. Sheeka yaŋŋamba nti ekirungi naawe oli musajja bw'obolanga kikkolera bikole ki byogere na byogera ku Spark awo nasoka ne mbyogera nga sitadde mu linnya lye then bukedde beega breaking ne mbagamba kyekyo. So the only thing gwenga gwe kati you're still a young girl. Stories owulira ku Flavia beziba nga ntuufu oba kale ne bezitaba ntuufu nezo owulira just you pick a leaf. You pick a leaf. Abawala bangi bakola decisions ezimu nga tebamanya. I'm not saying this is in line with Flavia's whatever is happening. Kuba mya ino okitegeera Flavia okwekwana ne kanyike naliwo. Flavia aludde nga muntu wange tuli beetuti. Kati gwe nano tuwe byame ebitu. Kugenda sijja bibawa. Gwe mutufu kugenda Bulaaya wano kwekwa era ne bwe yatuuka e Bulaaya ndowooza eno fezi gye bagambiramu ssente we zaabulira wekawekawo distance we yajjiramu okutuusa until recent ne lwe mbadde mwogerako. Naye Flavia she was and I want to believe she still is an ambitious girl or woman. But ebintu bisobola okugaana bikusobako. Mistakes happen bw'owulira ebinyumizibwa. Nze sisobola kunenya Flavia kintu kyonna. A young woman with ambition is going to make those mistakes. The only thing is they come back to haunt you. So kati gwenga gwe olina okubaako ky'omuyigirako. N'abawala abali eyo bonna okitegeera. Ambition yokka, it's ambition. Tewali kirala. Kuba buli omu mu bulamu ayagala kuba bulungi. Buli omu ayagala kuba bulungi ate ensobi zikolebwa bantu. Unfortunately, at some point we all have to pay for our mistakes. How hard you pay is the question. Naye ogwo omusango bwe gwali gugenda mu maaso kwanze waliwo yaguŋŋambako ne mukubira Flavia. Flavia n'aŋŋamba ye yaloopa. Era nti tebanatandika kuba nze nali nawulira mbu ebbaali ennyumba bagimututteko ne mukubira ne mbimubuuza n'aŋŋamba si bituufu. Kyakiva olaba I'm surprised right now kuba nze yaŋŋamba ye yali yaloopa. Kala teba muba tenda ku 12 aveemu.
gusobola okuba nga gwamusinga ne bwoba olope ne gukusinga mpozi kisoboka ateeka simangu lwakuba teyambuulira details ku kiki yali aloopye naye namugamba nti baŋŋambye kanyike yakomawo wano ali mu kkooti baba wadde naku 12 ate n'ekirala mbu omusajja ye agamba ayagala DNA naye omukyala mumbi mbadde manyi nti DNA bagikola tebagikolanga ayi nawulira luli mu mboozi kati ng'alinga aga nti DNA bagikola tebagikolanga mbu buli wagimusaba nga omukazi adde nze ndowooza omusajja asaba DNA aba amanyiira mukazi anti kati ekisinziira ku mukazi n'omusajja hey if you say this is my child I'm entitled to do a DNA obanga agamba nnimba kati enjawulo eriwo tulina obuuza kanyika abadde alabirira omwana mbw abadde amulabirira ng'amuweerera fiizi ng'azimuteerayo kuba nze mbadde manyi Flavia yabikola mutabani wa Flavia asomera ku ssomero lyerimu ne mutabani wange in the same class yes era mutabani wange mukwano gwenye era ne bemba ngenzeeyo ku ssomero vidi batutuula wamu yes so kyemmanyi mukyala yabadde mama taata kyemmanyi kati jeni omusajja aba ayagala anti kati kyekyo kyenkugamba nti unless he has been taking care of oba maama w'omwana ayinza okuba yasobola okumwerabirira because DNA the truth is it is an insult to the woman but then omusajja naye abeera ayagala confirmation nze bwe kugamba nti nina omwana we eba tekumala ate story ziyitinga n'oziwulira naawe yes story ziyitinga n'oziwulira kati bino mbwaga balinga yasamira muli ebintu by'ekisiru Namukasa tokola ebintu ebyo ekirungi obiraba byonna bigenda mu maaso gino emyaka gyammwe olaba kati Namukasa naawe oli wano olina abasajja ab'enjawulo abakuli obubi kati okugaba okwo nze sisobola kugamba mukazi mbwagaba okujjako omukazi nga mufumbo ngera bwolaba kati oba chosen beki baani okitegeera naye bano nti bakwana omukazi waddembe okugaba bibye era nze mbasinkana nyo eri n'agamba nti Kasuku ne kati omusajja oyagala muweko n'agenda mpaako buli omu n'omugamba ntebe muma mwewako mubeera babiri osobola tulansi n'obuuza maama wo mayireji ye ffe tulina abantu betumanyi mu kibuga wano nga omukazi mukulu naye nga kumpi buli wamu akubawo essimu ayitawo buyisi n'obuuza connection zonna yazijjawa nga yali agaba ate nga butereevu ate kati abantu bonna olina omumanya abakyala abasinga world over even to date tulina abantu betulaba b'amaanyi musimayo no minister MP tewali atagaba eyo ladda sabo climbing society ladda ogituuka woogituukira waggulu awo Namukasa ng'abakuyiseemu kati gwe kubukedde wano okka baali bakusabiriza tebakusabiriza tewaliwo yakusabanga gwe waliowa teyakudisappointing omu teyakudisappointinga ogenda okizuula ng'alina omukazi okitegeera kyengamba so kati waliyo abantu abamu nga ye agaba with purpose byebizibu kati byetulina mu society yaffe waliyo abagaba obugabi waliyo abagaba with purpose bano ab'ekisa agaba bugabi waliyo nga ye agaba bugabi fwa there has to be purpose ono Kasuku gwe ngendo waako anyongeddewa kati ffe tukyali mino abaana bakutula ddiiro ezaddala omukazi zenna story zemmanyi omukazi ng'omusanga eyo ng'ali eyo nga buli kimu kyalina akijje mu kasolo be bangi naye nga ye yakifuula business no strings attached amanyi kyali abawala baffe abannayuganda wano abasinga mwina feeling mu buli kimu ate ekyokulala balayisi anti kati Namukasa ono mu Uganda wakyaliyo omuwala gw'otiisa amaaso naye nga yakutunuulidde ayagala 10,000 naye ng'omutunuulira muwala mulungi wa kabi
nga tajjaamu 10 alina kubanga kusaba millions. So munange mwenna abatulaba ku Mega twongera bajjukiza Valentine esemberedde. Valentine is in the corner. Go wenna ayagala amanyi g'ekyami abasajja nga amanyi onafuye bankuba kyeyo ng'owulira mwana abandi dashika 5 mu kisaawe twafunye omwami ayina akantu akakutwala rawundi 4 dakika asatu omwana nakkiriza nti abasajja gye bali be bakuza. So mukubire ku namba eri 0709 32 1298 ate naba Victoria University basangibwa ali ku Jinja Road. Certificate courses bayongeddeko obungi nyingi ddala ebyo cosmetology, fashion and design byonna babirina mitwalo 55 genda weewandiise emyaka 2 certificate course gisomera emyaka 2 genda weewandiise buli kimu kibe nga kitambula bulungi. Valentine South Africa ena kubanga kusaba millions. Abantu bonna bafunye ku sente kati beeyagalira mu ggwanga lya Museveni lino. Fya bali abuli gwe baagala abawala mitwalo 3 kati wowe oyagala ano oli omuwala okoowe mugireyo $10 nga it's dollars 35 je mitwalo 37 35 naye nga ate oli ayinza okuba muwe mitwalo 5 owatano namufula ow'ebigero olw'okuba alabye $. Wano kati kyenkunyonnyola kati byebizibu abakazi bye bayitamu kati byebintu ate bye tulina okunnyonnyola omukazi abakazi bemba mutuula ne abamaama ng'otuula ne muwalawo bino ebintu mulina obibannyonnyola. Hey omunnyonnyole nti kati ogenda ku university ekyo ekyawakati kigenda kufuukira ekizibu. Bino byobaddemu mu secondary school ng'osima oyina feeling sima biki ogenda gweyo bakukwabule otuuke nga abasajja 10 bonna be abakazi bosanga naye omusajja ono namwagalako ki nga bonna bo ex bwe bonna ku buzibu naye obusajja omugagga alina mu kusendeze alina okukyusa obulamu bwo. Abakazi abasinga obulamu bwe bukyukidde tewali walala oli omusanga mu ndi mukazi wa mugagga nga talina nakyakola yakola ka botiiki ali eyo akeera ttuula eyo omubuuza sente mmeka ezigendamu n'ezivaamu nga ng'omwaka mulamba ta breaking angako even naye ng'edduuka liggule. Kati obuzibu ate obwoyo ate n'omusanga ng'ate ayagadde akavubuka katategeereka bw'akaagala bya laavu. Sente ne laavu tebisobola kuba mu statement y'emu. Bw'osalawo laavu genda ba mu laavu. Olina olondako ekintu bw'oyagala sente genda ba sente. Okitegedde. Tosobola bifuna bibiri. Tosobola. Yensonga kyola nti bapolitician baffe abasinga abo bonna aba climbing up the ladders. Okujjako ng'agumye bugumye abeereyo mu bufumbo bw'omusajja naye abasinga baawukana n'abasajja nga tebikyakwatagana oli gy'alowooleza naawe gy'olowooleza okujjako nga bbaawo omugezi nnyo manyi waliwo abasajja abaavu naye nga bagezi omanyi kati Namukasa kankubuulireko waliwo lw'otegeera nti mukazi wo bamulya abasajja abasinga bakimanya waliwo stage gy'otuukako embeera ekenze etambula waliwo stage gy'otuukako n'olaba nga bbaawo bamulya naye nga kiyamba ggwe butereevu nga kiyamba ggwe nga kyekigenda oyimirizaawo amaka ate olowooza banaamuliira bbanga ki era olina ssaba bulamu ogenda olaba ng'asira owinze down ng'olwo kati muddingana nga mutandika ebyo ebyokukaddiwa n'abakazi waliwo ogumanya nga mukazi wo bamulya n'osirika nga kyekigenda obeezaawo obufumbo bwammwe anti nga naawe olina gy'olya kati nga mukazi wo you don't find her even attractive anymore oba omusajja nga you don't find him attractive anymore naye muyina memories that are holding you together muyina abaana okitegeera buli kiseera mutunuulira the bigger picture. Yes kati abawala gye bali abakazi gye bali nga bali mu bufumbo nga bagezi nnyo va mu Namukasa olufunayo omuvubuka kwana n'omuwaana n'omuyita dadi simala n'omuzeeno n'omuzeeri omukazi asigala ali constant ku 11 abeera waka amanya limitations ze wentandikira wa wenkoma because it's the bigger picture. Omusiguze most times talina gy'abeera agenda kukutwala tabaawo nawo omulabulabi awo n'omuwamu mu mmotoka yo
n'agitomeza n'agikuddiza nga tera wadde ekikumi kyakuteeramu. Nkugambye nti wano mu Uganda we wasinga okubeera abantu nga bagabira bwereere. Bino Flavia mbe yawako case. Flavia tawangako case. Bana bamwogerera ebyo bigambo tamuwangako. Nabo wali aba politician abamukuba. Tewali ba politician. Flavia bamukuba. Oli ekiwe gwe yaleka eri yamukuba. Yes. Ne kanyike is genuine. Kuba yakunnyonnyodde nti eri aba family ndoza n'oli mukazi w'omulala bamugamba bw'oba ogamba nti omukazi wamumala tolina kati konna wakyali mu maaliyo. That is all. Omwana. Kati anti ate omwana tebamukkiriza kukola DNA. So how does he justify? How does he justify? Naye point. Hey. Ayinawo point ye. Kati eri oli omusajja yamukuba. Tewali mulala. Gundi bamubyeko ensawo e Masaka. Akedde kuyita Bobi Wine amuyambe. Ate bwe tumukubidde n'atujjako bwe tubimubuuziza. Grace Can oba yagudde eddalu. Ndowooza. Nze namulabye ku booda. By the way, Grace Can ngenda atandika okukkiriza ebintu Sendi bye yaŋŋamba. Sendi yaŋŋamba omwana oyo anywa enjaga. Laba nno anywa enjaga Grace Can ada n'amayirungi. Nze mbadde sikimanyi. Yize namugwako lumu. Nze bwe njogera naye ayogera nange bulungi. Ampita na papa. Era nga ninjogera naye nga ndaba kwali. Anyway, nze problem gye nina ndowooza lwakuba nti natandika bino ebintu by'amawulire when I was just like around 19 years. Kati ngendo meeting abantu ab'enjawulo ye. So buli omu n'osalawo omulabe nga bw'omulabye. Oba kitegeera. Kati nze Grace Can mbadde Sendi yakiŋŋamba. Nga ebintu va ku phase ene yono oma ene yakajja. Waliwo eyasooka nga tayogera nakwogera nti ye taata w'omwana. Eyasooka awo nga twakava mu COVID omwana yakamuzaala. Omwana agenda oweza omwaka ogumu nzijukira namutwalira n'ekirabo. Eyo period yawo nakola interview naye awo ku Devana. Ebulenga. Sendi nanga Kasuku oyo omukazi oyo omuwala akozesa enjaga. Nga simanyi. Ne kati bwe namulabye ku booda ayogera because nalabye ebintu ne ngamba Edi yawe Babi Kyagulanyi Nubiyaniri Bobi Wine Edi mutu wawe besanga ne Grace Can mbosima bamubyeka abana banuka ensawo mukati njagala yabesonyo nabo mwesonyo bamudizisawo na okay kati abana banupo be babbe ensawo agamba be babbe ensawo ye ne ngamba yategedde ati banupo alo abantu abannuma nina kyali wange eyo yagende twabeeranga naye nga eri bright paka kati kuva primary nga mugezi netumala ne university bulungi eyaleeta ndooza n'avaako yatandika era agenda n'akozesa ebiragalalagala tandika okugaya amayirungi anywa sigala asika omukka naye bw'omutunulako kati yayonooneka amanyi okulwala omwezi mulamba ate nga emintu eyali mbi kati bendaba abaana bali kuki simanyi bamuzeeyo ku rehab balabe yaliko ko mu rehab ogumu egitali ebiri ogumu Zubeda ye yamutwala ogwokubiri Suzani Makula ye yamutwala neze ndowooza oba bamwanguyira omujjayo bwagenda masaluni akola enviri tasasula abantu n'amala n'abavuga kati wuyo ali mu nnyendo tumukubidde tumubuuza ku ebyo nanzijako kitegeeza yabikoze nga ye anywedde ng'ekibaba kimuli ku mutwe tumusabire nesigana musabire nedda tumusabire busabizi kuba kati awo naffe tuba tetukyalina kyakkola wali naffe tulina ebizibu ebyaffe aye tudde ku Grace Can
Tekibanyesa ebiragalalagala. Tekijja gatta. Abayimbi ne boononekedde Kasuku mu biragalalagala. Abantu banywa ebiragalalagala lwa bintu bingi naye abayimbi abo oluusi sometimes ebeera frustration abamu balina ne lack of sleep bw'omanyi okubanga okola kiro emisana oyinza okwebaka otulo ne tujja ne tuggwayo ne barizootinga ku ebyo abalala baavu kale singa mu kunywa ebiragalagala yeeyerusaamu nga munne eki Sasha Brighton Sasha Brighton yankubira sagamba ng'agamba kyateesaki Sasha Brighton yankubira mbu nga weeyagala ne Musa ono wawakiso Giant mwali mweyagala nkati ng'omwogerera olw'okuba mwali mweyagala nga teyagamba omusajja yamuleka dda bituufu mweyagalako ne Musa so nga tweyongeddeyo Kasuku saabikugamba tweyongereyo yankubira essimu nanga mugambe tannemerako nnyo ye nga yali annemeddeko yali nga kubira naye nga yali anjogerako ebigambo ebiyitirivu ewa Musa naye yali ayogera ebigambo ebiyitirivu ebikirawo kati Musa wawakiso Giants yani muzanyi wa mupiira yani tomanyi Musa atagenda nanyini Wakiso Giant mpulira muwulire yoyo yali amukayani kuba yagamba si ye taata w'omwana yabinnyonnyola byonna nangamba ngambira Namukasa omusajja yamutwala nzandeke naye ze we nayingirira mu kintu kye ne musolodde Musa yali nga ne message ze tazi opening nga naye Namukasa ekibuuzo kye njagala okubuuza gwe tosobola kubeerako awo ng'olina omusajja nga si wankayana nkooyo amasimu kati Sasha Brighton yaliwo bakubira nze Kasuku yogera ne Namukasa waki tebakubira mega bwe naafumbirwa bajja lekerawo bakubira olumu bansibako na busibi kati mwekyawa ne Musa so nga tweyongeddeyo Kasuku tweyongereyo tuve mu ebyo ebintu tweyongereyo tewali buzibu ojja kunkyayo mu Amerika wange wafunye ate mu Amerika nze nsaaga kati omusango owaye baatugambye ate mane ngenda kukubuuza naye oli musajja wange kati kwembuuza nkuddemu anti waliwo netwabadde naawe oba wewaddiddemu wadde bagamba mu Donny Chris yakutwala South Africa jjajjange Namukasa tewabirabye ngani ayogera ebyo badde babyogera twadde ne Shalom eyo naye bannanga abantu balina ebigambo nembagamba si kituufu abantu balina ebigambo Kasuku ndayira sitya gwe ntya Katonda kuba Donny Chris musajja wange nze ne we nali South Africa Donny Chris yali Kampala yes yali Kampala naye ali omusajja wange ate muzinange gwe mbadde mmanyi ate naye ayogera akakasa bampayiza Donny Chris mbankulingi ate nange kyenneebuuza bigambo by'abantu byabatayagaliza naye wamma tweyongereyo gundi bamugobye makingi Neko Derek abatuuze yagenze mbw atandise okweyeza enguudo abantu bakooye abantu abo naye abo abantu abatawera na 50 naye ze nabasapootinze okimanyi Nyeko tebalina kye bateesezza wadde baagala Nyeko amanyi twala abaana b'abandi mu gundi mu zoteeri n'abalekayo nga be yatwala ani nze nina infola kwa namugamba ankubire teyankubira anti nafunye essimu ku by'omuyimbi wo gwe mweyagala naye waliwo eyankubidde nga siye muyimbi wange yennyini gwe mweyagala naye ng'okyali ku ayiyo oli nankubira naŋŋamba Namukasa mugambe ekimala kimala afa kino omusajja ye ng'amulemeddeko nnyo Namukasa ontuuzizza mu bigambo bannange bakubira nze naye saawa yonna bwenfumbira bigenda kukoma balaga omutuufu balekerawo okunsalako ebigambo kati Nyeko awulanaye Nyeko tatutte baana b'abandi mu loogi si mufumbo ebiyita ekiro obimanya misana ate ne babalekayo oyo alina n'omulala kuba omulala ate mukwano gwange yesobola mwogera
Mutebalese baana babandi mu lodge. Mbukati bagenda mu lodge n'amala omukozesa n'amulekamu. N'amulekamu ye n'agenda n'amuleka. Biru azisasula. N'amuleka tebaagala batambula aba. Naye yenkola. Hey. Gw'oyingira lodge n'omwami w'oli gayiwo. Baba wane Kampala. Mugiyingira babiri. Wabaawo asookayo. Kaba kamanyiiro Kasuku. Omuntu agenda mwenzi mugenda aba mu booking hotel aba nga mwekutte ku mukono. Gwe bookola. Nze se bantwalangako mu lodge. Nze bwe mansuze mu hotel nzisulamu nga travel nze naye nga ndi Kampala sizibeerangamu. Kasuku tukole. Lwaki akola ebyo seba abaana babandi n'abalekayo muwala ya complaininga. Owaayi simanyi nange naye nyeka akalulu ajja kawulira kuba bbula enkuba gyamukubamu. Bayakola ki bbula yaŋŋamba beesuubiza nti ayitamu ajja kudda ayambe banne mbu teyadda n'agenda. Naye era naye Nyeko kaadi bajja gimuwa. Ate okimanyi bava na kumpa mawulire nti Nyeko yali kansala w'NRM, chairman w'NRM. Kisoboka naye ate ebyobufuzi ky'oba omanya ebyobufuzi kulya ebyobufuzi kufunamu okitegeera kati oli baalaba sayidi eno nga tekyatambula ng'agenda ku kirala Nyeko banamuwa kaadi oyo bajja gimuddiza. Naye bwe bajjidiza Nyeko ze Kasuku bino bikugambidde tuli wano Nyeko tebagenda muzza Makindi alinga owe waffe Serukenya David Makindi Ssaabagabo Serukenya nga bagambye nti akoledde abantu ayina kigundi kyatuwa kino ekitwala abafu kyakoze ky'okuziika abafu bw'ofiirwa kibawa ne muteekamu amafuta kikabangali naye bannange Serukenya najja mu Makindi Ssaabagabo nze agenda okulembera abanaamukuba. Pozolu eriye wamwe Ssaabagabo osenguka ddi tonasenguka byajjamu ogundi Kasuku tukole nze mbuuza naye nze ndakugamba gwe nolowooza nti nkulimba nti kibajja kumenya omutima baffere nolowooza nti nnimba oyo omusajja yali agala omutwalireko ddagala lye kati ku Valentine okyagenda e Spain lwakuba Kasuku wakipika bupisi sirina musajja South Africa ekyo kijje kunze omusajja gwendeti nga tali South Africa just lwakuba sikyayagala leeta relationship yange mu public naye ng'omusajja gwendeti nga tali South Africa kijje kunze awo oli nakugamba ojja tutuukawo era kati tuli butoola nakugamba neka Namukasa tujja tutuukawo wano saako sibaako kigambo na kimu nze bwe wambuulira gye wasula mmanyiyo kuba nange gye nasulanga awo abeera ezo ze eriya ze asula awo oli wabigambo naye nze South Africa sirinayo musajja basajja ba South Africa bafere kati oyo gayi gwe wali naye yakusangayo obusanzi yes ne musalawo mugenderera mu kifo kyekimu ate nange oli nampeereza message nti ali naawe nga akakasa ali naawe akulimba yenna akwesomeramu nti yali nange akulimba nze omusajja wange tali South Africa ali America tali South Africa anche tubuuza ali wali America ayina eggwanga mwalirayo nga siri Africa siri Africa enewe ekirungi nakunnyonnyola kati kasita obirabye bituuseewo kati noozokkiriza benkugambanga nti kyekyo okyalina kyowakanamu nakulekera bulekezi naye nga Kasuku olaba kati bansibyeko Doni Chris banna Uganda ndabye nabo kati ekibuuzo ekiriwo kiri kimu ogenda e Spain ku Valentine kale Valentine ya week ejja ku Friday Valentine ya week ejja ku Friday passport yange naye tenadda tujja beera wano nsobola okulaga email nga baŋŋamba eri mu transit nja kunoonyako nga 2 otuwa ebifaananyi by'e Spain ate bwentambula mba nina okupostinga nga nkyalinako airport Katonda ajja kuba akusaasidde kati ninde visa yange ekomewo gundi
ono omwana yazze ate nga yazze ku Lubaga. Kalifa yali ku Lubaga ate kati yazze mu Kawempe. Kawempe gye bamuzaala. Kati Lubaga yali abeerayo waani? Kalifa teyazimba eyo Kawempe. Yazimba Kawempe, yazimba Busaabala. Simanyi nze nalaba luli eri yali ajjira ku gundi we yali agala okujjayo omugenzi kato. Lubaga. Nagenzo olaba FDC muwadde Kawempe. Anti eri waabwe gye bamuzaala. Ne kati FDC bwe yatunudde muneraba omuntu. Anti wayinza okuba tewali yeesowodde yasobola oba asinga Kalifa. Naye ate Kalifa ali incompetent. Namukasa temulwanisa mwana kati bwana ayitamu. Kalifa bwayitamu ngenda Saudi Arabia nkube ekyeyo. Anti kyoba omanya kati olaba ebyobufuzi kati ng'ebyo bya by election. Wayinza obbaawo ekintu ekibaawo ne kiyuuguumya in his favor. Kalifa n'alayira. Kalifa bwalayira ngenda Saudi. Kalifa n'alayira. Bwalayira ngenda Saudi. Yani ebyo bye muliko biraba. Principle mu kujja ng'ajja awo abantu baatugamba nti tasobola kuba kantinti. Nti tasobolera ddala. FDC yali y'amaanyi ate ng'eyo constituency y'abeesigye ne batugamba tasobolera nga bamugamba ebyo byoyogera mudongo simaya muki simaya biki momentum nepikinga mpola akalulu wuyo akawangudde ne bagamba nti kale kabeeraawo naye tajja kukomawo within a space of 3 years gyali gisigaddeyo yali ate takyatunuulidde kiri nga kati ate atunuulidde entebe kati saawe n'abantu batuula ebifoofofo ye so kati bamwegendereza. Kasuku wooli wendi teri agenda ku kyeyo. Nkugambye nti singa akawangula sigayi nti ajja kukawangula. Tasobola. Kuba kati FDC weemuweera fulaga. Omanye ekitasoboka. Okubanga erira kyemulabyemu. Ekitasoboka kwe kweringiza n'olaba eri. Ye Kalifa. Abakazi tebasobola kweringizayo. Layira. Tosobola. Omukazi tasobola kweringiza kwerabayo. Tosobola nti oyimuke bwoti okutame bwoti okuloti. Ku surface oba munda eri. Eri munda eri. Tosobola. Kati kyekye ekya Kalifa. Tasobola. Yani ani go supporting Kasuku. Eyo. Kuba abagala naye abagala kadi ya Nupu banje. Waliwo oli yazenga oluzungu nze anafuna kadi ya Nupu gwe ngenda owagira. Ku Alex Muhammad oba Kanso Nalokola anafuna kadi on those two. Awe tutunuuliza amaso. Bemanyi gwe kuba bo bakwano bange. Nze kati mbyofuzi genda wagira mukwano gwange. Nange ate naye nga mubuuza kati bw'olya nfunira muwa. Kuba kati Namukasa tulina na fotani ko kwepositioninga. Bwekiri abasajja abo bonna abali waggulu batandise baleeta batabani baabwe baleeta baani bazzukulu baani ffe era tukyali wano tugamba bo baveewo tetumanyi nti ate abagenda okukwatamu era nabo baki era ffe tugenda sigala tukaaba n'abaana baffe basigale nga bakaaba. Bwekiri bye nagambye Raini ne mugaa tugenda kuyirawo omubiri e Lubaga naye bw'oyingira parliament totwerabira. Kati ate Raini yategedde nti Elias ajjaawo Lukwago. Namukasa kangende mu meeting yange agonga kuwadde buwi. Era budget yabe nayo. Ya mawe. Yavudde Kampala Kasuku. Elias Lukwago gennina ajjaawo Lubaga. Mubeere bulungi mwerabe ebisigadde ojja bimanya mala okudduka ogenda mu meeting kati ayina ground ayina ojjongerera mudda era kati tulina opika musajja waffe Raini tumupike yagenze Mekka ne maama we ne maama we ekyo kirina kyagadde nnyo. Nze tewali kintu kinsanyusanga kukolera muzaddewo kintu nze ndaba jjajja wange wali nga nasanyuka biki jjajjange yaŋŋamba iza akazimba ennyumba ne mugaayo gy'oyagala nzimbe naŋŋamba ezimba nze nja kubeerayo naye essanyu lye yayina ng'agiraba ewedde ne mpulira nga omutima gwange guli happy. Omuzadde wo mukolere ky'osobola. Abantu bali eyo batwasamira bayi wanje kale tweyanziza